Besigye amaziga gakyakulukuta. Wizomanizo naye asiibye akulukusa mangi ku lwa muganda we Jose Chameleone abadde yeetakkuluza ku mwana muwala Namukasa nga Alien Skin we yeetakkuluza ku basirikale olunaku olwaleero mu kibuga nga Winnie Nwagi ne Shakira bali mu kusabiriza nti nze mpaako. Ebyo nno mwe tugenda okubanga tuyita olunaku olwaleero information nga bwe badde mu entertainment olunaku olwaleero ogenda kubanga ogifuna mukaddeke kamu n'agakoze ku international abanyumirwa akapiira wali nga tuggalawo nako tukamyansamyansamuko wano na wali abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye azze mu kooti ng'essuubi lye lyonna wamu ne balooya be libali mu mulamuzi amanyiddwa nga Douglas Singiza abadde ow'okukubiriza oba ow'okulaba nti awa Dr. Kizza Besigye eddembe lye wabula tabugumiza nambooge mu kooti omulamuzi n'abaako oda gy'atoye mu buufu obufaananako bwe buti. We maintain with the lawyers. My lord, no. Okay, this year, had your bed come here. There's more space here. Yes. Byebyo nno mukwano gwange Dr. Kizza Besigye bw'aleeteddwa mu kooti eno buli omu abadde amanyi nti nno olunaku olwaleero lwe kiggwa Dr. lwagenda okuba nga afuluma agende maaso n'okuba nti afuna obujjanjabi n'ebisigadde wamu ne Haji Obed Lutale. Olunaku olwaleero ensonga ebadde etuleese mu kooti ebadde ya application gy'oyinza okuyita habeas corpus. Kyekibadde kireese olwaleero abantu bonna mu kooti habeas corpus. Habeas corpus kitegeeza ki mukwano gwange oba application eno ebadde ekwata ku ki? Lord Mayor Erias Lukwago nga yono omu ku lawyers abayimiridde mu musango guno ng'era aliwo ku defendinga Dr. Kizza Besigye abadde azze n'okwemulugunya okw'okubeera nti Besigye wamu ne Haji Obed Lutale bagenda maaso n'okuba nga kooti y'amagye at least eggibwako obuyinza obubavunaana. Wakati mu Erias Lukwago yabadde agenda maaso n'okuba nga annyonnyola agambye nti kati bano bali mu kkomera wabula mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti kooti y'amagye teyina buyinza bubasiba wabula ate era mukaddeke kamu bali mu kkomera nga ne waranti oba remand waranti ezagenda maaso n'okuba nti nno zibasibirayo zaggwako dda. Ekitegeeza essaawa zino kooti Erias abadde agamba nti kooti ensukulumu oba high court terina kyevunaana bano ate nga ne General Court Martial oba kooti eyo ey'amagye naye yagenda maaso n'okuba nti eggibwako obuyinza nabwe ekito n'agamba nti bano basaanidde okubeera nga bafuluma mu buufu obufaananako bwe butyo. Section 57 of the Prisons Act says that a person shall not be received or admitted into prison custody without a valid commitment or remand warrant or order of detention, warrant of conviction or committal. Ebyo byebimu ku bibadde bistating nti at least akawaayiro 57 akakuuma amakomera tekakkiriza kkomera genda maaso nakuba nti nno lisiba omuntu naddala nga talina waranti yakuba nti nno asibwa. Esegeze ez'abano we twogerera zaggwako mu buufu obufaananako bwe butyo. Kimu ku bistatingiddwa omukulu Lukwago agambye nti initially there were charges that had been preferred against Besigye and Lutale as explained in the affidavit of Winnie Byanyima and Proscovia Kunhira. My lord, that is well explained. The explanation is that the defacant court martial
had preferred charges against them, and on the 31st day of January 2025, the Supreme Court unequivocally pronounced itself on the constitutionality of the proceedings before the General Court-Martial. All the proceedings before the General Court-Martial were quashed by the Constitutional Court. It is hereby ordered that the declaration of the Constitutional Court that Section 119, now Section 117 of the UPDF Act, which provides that any person not otherwise subject to military law who abets a person subject to military law in the commission of a service offense is unconstitutional. So this order is hereby set aside. Omukulu Lukwago abadde agezaako okubanga akuba byonna ebyali biteereddwawo kkooti y'amagye n'okulaga nti amazima amatuufu bano tebagwanidde kubeera nga bakyagenda maaso n'okubanga bawozesebwa. Bw'obujjukira bulungi Dr. Kizza Besigye wamu ne omukulu Haji Obed Lutale balina okulabika ng'ennaku z'omwezi 3 February mu kkooti eyo ey'amagye, wabula ate ebintu ne bigenda maaso n'okubanga bikyukakyukamu mu buufu obufaananako bwe butyo. Omukadde ke kamu Erias Lukwago ayongedde okubanga akinoganya n'alaga nti nno ne DPP talina buyinza. These charges are preferred by the DPP under Article 120 of the Constitution. The charges before the General Court-Martial are not sanctioned by the DPP. So the charges to be taken or transferred to civilian courts pursuant to this particular order are those ones sanctioned by the DPP. As we speak right now, there is none. There is no charge sanctioned by the DPP to be taken to the civilian court. Wabula byonna nkakasa nti omukulu agezezaako okuba nti adifendinga naye dokita addiziddwayo kumeere eruzira. In fact atwaliddwa nga ne proceeding zikyagenda mu maaso. Naye abadde nga bw'otunulanga obulamu tewali. Katono ayoze ku munye, amaaso gabadde gajjudde ebiyengeyenge. Labisenga alina ne kirubyamira olw'ensonga obwedda agira najja akatambala n'akayisa ku nnyindo kuno naki ng'alina ka mask naye nga tafaanana bulungi. Atuuziddwa mu ntebe, tayimiriziddwa mu kaguli nga bwe kitera okuba, era mu ntebe awe batuuse okugamba nti omulamuzi in fact agambye tasobola kukkiriza kubeera na mulwadde mu kkooti. Omulamuzi Justice Douglas Singiza agambye nti nedda mu kkooti yange temujja kubeera mu muntu mulwadde, so mumutwale ffe tugende mu maaso wano naye nga ye wano agiddwawo. Era addiziddwayo mu bukuumi obw'amaanyi ennyo nnyini ddala wamu ne Haji Obed Lutale mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale bwe tumalirizzaawo Dr. Kizza Besigye ng'atwaliddwa kipayopayo paka luzira, tulindiridde munaaye ddi lwe banaagenda maaso n'okuba nti batuwa obubaka, naye nga kooti leero essuubi we libadde bavuddeyo bonna ababadde bagenzeeyo nga libawedde mu buufu obwo. Kale awo tuba tuvuddewo His Excellency Bobi Wine abaddeyo mu kooti, Maama Winnie Byanyima n'abalala bangi, wabula wakati nga Bobi Wine ali ku kooti ebifaananyi bimuweerezeddwa nga ekitebe kya NUP kisaliddwako. Abawanvu n'abampi bakedde ku kitebe kya NUP nga bw'olaba mu bifaananyi eby'enjawulo ne bakyebulungulula. Bano okwebulungulula ekitebe kino babadde bagenda maaso n'okubanga ensonga yo tennamanyika, naye kwabaddewo okusaba nga kusabira kwa Dr. Kizza Besigye wamu n'abalala abaasibwa, naye poliisi esoose n'ezingako ekitebe. Wakati nno nga poliisi ezinzeeko ekitebe, ate we tufunidde amawulire amalala era agagenze maaso n'okubanga gakuba aba NUP n'ab'enkyukakyuka bonna enkikwe. Bwe mujjukira bulungi akalulu akakunoonya ani anakwata kadi ya NUP akayise akakawempe North, wabaddewo akakiiko ak'ebyokulonda ake NUP era kabadde katulangako abakulu abawerera ddala. Njagala okutegeeza bana ku bano bakwatiddwa. Okukwatibwa kwabwe kigambibwa okusinziira ku Bobi Wine bano bakwatiddwa side z'Erungala Mpigi era nga bakwatiddwa ku mudumu gwa Mmundu. Abamu ku bakwatiddwa kuliko
omukyala akulira akakiiko aka Election Management Committee aka NUP, kuliko omukyala amanyiddwa nga Mase Walukamba, kuliko Rovans Alex Lwanyaga, kuliko n'omukyala omulala amanyiddwa nga Rahma Juma, wamu n'omukulu amanyiddwa nga Kayabura Edi. Bano nno bakwatiddwa olunaku olweggulo tubadde tujja mu kiro oba nga tujja olunaku olwaleero ne bagenda maaso n'okuba nti bagombebwamu obwala. Wayise ebbanga nga tebannamanyika wawe babadde, wabula oluvannyuma His Excellency Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe agenze maaso n'okuba nga ateekako obubaka obubadde bulaga nti bano bakwatiddwa ne batwalibwa ku CMI Embuya. Ebyo bya Bobi Wine wabadde annyonnyola ng'agamba nti mutabani w'omukulembeze ya odalinze okwatibwa kw'abano mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula tubadde tuli awo olunaku olwaleero luno lwennyini nkoze story emisana. Story eyo ngyesigamizza ku post ebadde ekoleddwa Secretary General w'ekibiina omukulu David Lewis Rubongoya. Yakoze posting egamba nti after denying that they abducted Chairman Nyanzi, in fact yakotinze New Vision, nagamba nti after denying that they abducted Chairman Nyanzi, who has been under incommunicado detention, we have just been informed that operatives from JAT and CMI have brought him at Wandegea police station, a regime that lives by lies. Ekiwandiiko ekyo ng'omukulu abadde agamba nti oluvannyuma lw'okuba nti aba security badde beegaanye okuba nti nno tebamanyi Chairman Nyanzi waali, nti ekitongole kya JAT ekyo ekirwanyisa obutujju wamu n'ekya CMI baleese Chairman Nyanzi Wandegea ku poliisi. Era n'agamba nti omujiji guno guliwo ku lwa bulimba oba gavumenti. Wabula ngenzo tukata akawungeezi kano sawa ziri 2 wenkoledde story eno. Ziri zigenda nkwera sawa 3 wenkoledde story eno. Nga post eyo omukulu David Lewis Rubongoya yagisanguddeyo ku Twitter. Ebadde yogera kubeera nti Chairman Nyanzi alabise. Era bw'otunula waliyo eri enkadde eya 24 hours ego eyabadde kyayogera kuba nti Chairman Nyanzi tannalabwako. So simanyi oba omukulu yafunye bufunyi information nga ebulamu ndoze yafunye naye information oba nga yabadde half baked na postinga nti Chairman Nyanzi yabadde alabise nze naawe. Kale abo tutandulula ebigere ne tuvaayo eyo ku side eya politics. Kubibaddewo olunaku lwaleero tukomewo eno mu entertainment gwe tusinga okuba nti nno twenyumirizaamu n'okuba nti tutegeera. Dr. Jose Chameleone olunaku lwaleero oba olunaku olukeesezza olwaleero avuddeyo n'akola video mwabadde yeebaliza Abannayuganda era ng'atuwa update kuwa waatuuse n'obulamu bwe. Wabula muno alina gwatwaliddemu gwavugiddemu gaali katusookawo katono tulabe. Yes, my friends bange. Mwena bakwano bange. First and foremost, nsoko kwebaza buli omu. Sekinomu lw'essaala. Zona zimunteekedde mu kulabika nti no mbeera nsuuka ate n'empona. Leero ennaku z'omwezi ziri 18 February. Yes, ennaku z'omwezi 18 February 2025. Ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro. Bazibu ne ba-admitting nga pancreas yange etanze okuzaala ati enzymes zibeetaaga okugiddamu ne bajjamu. So ndi wano nninda surgery yange n'embebazanyo bakyali banga bansabira. Ndi mu ddwaliro okuza okulaba nti ndya ebibala neerwanako nefaako ndabe nti nange obulamu bukwata bulungi. Kakati waliwo nga Dr. Jose Chameleone amaze okukakasa nti nno ali mu ddwaliro era ali mu kwefaako n'obulamu ng'alaba nti butereera. Waliwo amawulire agadde gatambuzibwa nti yawuttudde Juliet Zawedde gw'abeera naye era amujjanjaba
era nti Chameleone yabadde n'okusibwa asibiddwa n'ebiringa ebyamawulire ago gadde gatambuziddwa mwana muwala amanyiddwa nga Namukasa. Chameleone alidde obuuka ne sekulya yenna era n'alabula ne mwana muwala ono okugoyinga Siroole ku byonna byakola. Ekindabye omuwala omujja pedolinga naye ndeetedde konsaana kirabye Abitex yagimpeereza y'omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Juli era namukubira ndi mu poliisi ngo bansibye. Simanyi lwaki Bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi. Sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mukulinda sajjale yange sina muntu gwe naayembe naye sina muntu gwe naakayanye naye ate oli akedde ku pedoli ng'aga amawulire mbw alina amawulire agookya ag'omunda ndi mu ddwaliro nemuliraba nezidripu zizino muziraba okitegedde naye n'amanya gaagano ku TV kwegali gaago tuli mu ddwaliro naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mukomera bansibye. Abitex yampereza vidiyo nenkwatako nnyonnyo nempulyawo binnyonnyonnyo. So mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining muve ebintu ebyo muve ebintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olwokwa munoonya content bijja bazaalira ebizibu ebiyinza obbazaalira ebizibu kati mwana muwala ebintu byayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gwonoonya content lwalira ennaku z'omwezi 18 February obola okuzaalira ebizibu. That is Dr. Jose Chameleone for you. Lwakuba ne mwana muwala Namukasa yakyalemeddeko agamba nze binnayogedde bituufu mbyekakasa ebyo bye muliko byammwe wabula wakati ebyo nga bigenda maaso Wizzo Manizo yandigenda mu depression olwa muganda we Dr. Jose Chameleone okubeera nga mulwadde era nti yazzeemu n'alwala. Wizzo Manizo nga tawulikika bulungi nnyo nnyini ddala ng'era agira ayogera bw'agira n'akaabamu alaze ennaku mwali olwa muganda we Chameleone wadde nga ne Wizzo era ali sayidi eyo Chameleone gy'ali. Tukuwulira wamma nze njagala kusooka okunnyonnyola abantu abo yekibedi balwanyisa Chameleone kuva dda. Nze ndi wano bambe nga ndi mwana muto ndi wano ne Zawedde ndi ne Zawedde wano tugenda Miami mwe mutuli mu kusesema tuli ne Zawedde wange tugenda Miami tuli ku airport Chameleone wange ali mu ddwaliro naye nga nze twasasudde dda musesema ndi ne mami wange. Oli ne mami? Ndi ne mami mutekeeko mundabe omanya abantu ndi ne mami abantu basesema nze mbawulira ndi ku airport Chameleone wange wama endako twagenze Chameleone wange mulwadde naye nga twasasudde vidiyo ne bushoke nga tulina okukola vidiyo eyo tugenda Miami. Lwaki bagala Chameleone afe kitegeera mwana mbawulira basesema bajejema. Nze ndi wano ngenda Miami bambi bakakane abanafo ngenda Miami nze ngenda ndi wano ne mami wange ngenda kukola vidiyo Chameleone wange namulese ngenda kukola vidiyo twabukinza amaato Chameleone kyankoze bubi Chameleone bambi yabadde mulwadde nga era mulese naye nga mwana abantu bali mutusesemera ndi ne mami wange gwe bagamba mbu yamusibye ndi ne mami wange wamma tuli mugenda mami yasasudde vidiyo tulina ogikola mami wange batuleke
Mami, obakusindikira video. Batuyise no Twitter. Batuyise no Twitter. Ama mame. Ama bagambe hi. Ama babuzeko. Bakoge hi. Babuzeko. Mami, how are you, mami? Mami wange tabagala. Tabagala. Tuli Ndimu airport. Mami wange tabagala ndimu airport. Twaba kowa fetugenda Miami. Mutwesonyiwe. Seno Twitter. Awo nno wiza abadde ateekateeka kulinnya nnyonyi kuva mu state emu kugenda mu state endala naye nga wiza abadde tawulikika bulungi. Musajja wa Katonda alinga abadde yanywedde namukko naye nga ali stressed ebitagambika olwa muganda we okubeera mu mbeera gy'alimu. Wabula wakati nga wiza ali mu stress ey'ekika ekya waggulu n'amaziga olw'okuba nti Chameleone ali ku ndiri, mutabani wa Chameleone ebyo ye tabiwuliriza. Nga ngenda mu bigambo ebyayogeddwa mutabani wa Chameleone kubanga yawandiise biwandiike. Njagala nkusooke nkupuleyingire ka video akakakaso obutuufu bwa Twitter oba X account eno. Mutabani wa Chameleone ng'awandiise ebigambo bingi ebikolokota Chameleone, bangi bagambye nti ya account si ntuufu ya kifere, si ya mutabani wa Chameleone. Ko mwana mulenzi kanneekwate ka video mbalage nti nze ndi ku account eno. Katusooke tuflashinge ka video ako. And no, I have not been hacked. Yeah, not fake. What's the date? Exactly. Mutabani wa Chameleone bw'awandiisa ebintu ebikikinike ku taata we oba ebimutyobola n'okumulumba, banji babadde bagamba nti ne account si ya mutabani wa Chameleone. Yekutte ka video n'alaga post ezo ku laptop n'abagamba nti mwabalowooza nti bino biri fake, bino bya ddala. Kitange nze muliko, nze mujjonkera nese kujjonkera yina. Tugenda muzimu ku post ezikoleddwa mutabani wa Chameleone. Mutabani wa Chameleone aina wasose n'agamba, I have the one of the worst father in the history of the world. Nti nze nina omu ku bataata bakyasinza okubeera ababi mu nsi yonna. Anange Abba agaseeko post endala ebadde gamba nti I've been mbisomanga webiri sitereeza wano grammar nsomanga omusajja abiwandiisa ayinza oba abadde olumwa ayogera Lujamaika naki. Agambye I've been working to put clothes on my back since I was 14 years old. I have been a man far longer than you, sorry haters. No. Nagamba nti mbadde neekolerera okuteeka engoye ku mubiri gwange kuvanga nina emyaka 14. Mbadde mwana, mbadde musajja kumala ebbanga ggwanvu n'okusinga mmwe babunanka. Junior bwita butofaali abakyayi nga we mumanyi. Bw'amaliriza ayina wataddeko n'agamba nti Chameleone ho. He was rushed to the hospital and the first thing he do, instead of communicating to his kids, he runs TikTok live lol. Magambe bintu mbisomanga ebiri ngera obiraba ku screen. Nagamba nti Chameleone yaddusiddwa mu ddwaliro n'ekintu kye yasoose okukola mu kifo ky'okuweereza ffe abaana obubaka otutegeezanga bwali mu ddwaliro, yadduse ku TikTok live. Ebyo byonna byogerebwa Abba mutabani wa Chameleone. Abba aina watadde n'agamba, what a sorry excuse for a father, and if he try and make me look crazy or like I'm a teenage girl throwing tantrums, I won't spare a secret. N'agamba nti nno ddala kitaawe nakyo kyekwaso kiri awo kya taata. Nti kyekwaso kiri awo kya taata. Ate singa Chameleone avaayo nti n'amulabisanga akaana akawala ak'emyaka 17, 10 n'emeka akali mu kutambuza wano ebivumo na wali, n'agamba nti nno tajja kubanga amuddiramu. Mwana mulenzi ono bw'otunuulira akaunti ye, tweet ezizzeeko awo zibadde ziwemula. Zizzeeko zibadde ziwemulira ddala kubamanyi oluzungu.
ezo sijja zigendamu zibaddemu okuwemula kungi that's for real. Kale ayo no mwana mulenzi Aba Marcus mutabani wa Chameleon kyonokuba anga mu buufu obwo ali mu kujonkera kitaawe yamwezaalira bana abawulira. Kale abo tubanga tuvudde awo mwana mulenzi Alien Skin agenze maaso n'okubanga atalaga ekibuga olunaku olwaleero. Kasooka ku Alien Skin ng'asanyalaze ekibuga buli wabadde ayita n'ebiddiridde ebitabadde byangu n'akamu. Paka e Nakasero ekkubo tewali w'oyita laba emmotoka tezitambula. Katonda wange bannange olwaleero public holiday. Katonda wange Chimpugugu Chimpanya Katonda wange tekibangawo. Laba ebizimbe laba gwe mama nyabo Chimpugugu. Exactly. Nga mwana mulenzi Alien Skin amaze okusensera ekibuga poliisi egambye wanyo weewaawo nemusalako nemulagira alinye boda mangu asobola okuba nti agibwawo wabula Alien Skin nemulula gye yemuludde ebadde nzibu nnyo abasirikale tebazeemu kumulabako. Soka olabe ule ku piki aleme kolaki aleme kubeera nga abantu abamubeerako bangi. Mugamba atambule alinye piki aleme kubeera nga abantu bangi nnyo abamugoberera naye nakolaki n'agamba n'agaana Alien Skin. Wabula oluvannyuma lw'okuba nti Alien Skin adduse ne yemulula ku basajja bano ezimu ku mmotoka za Alien Skin n'abamu ku baana ababadde mu lutambula luno bakwatiddwa ne bateekebwa ku zikabangaliza poliisi ez'enjawulo era n'emmotoka za Alien Skin 3 namba bazisikidde ku bijegere. Katusooke tulaba awo nkomewo nkunnyonnyole ebindi. Chukua. Chukua.
byebyo nno ebibaddewo mukwano gwange mu Kampala omanyi omuyimi buli wabeera alina show batera okuba nga bayita mu kibuga mu mbeera eyo ne Alien Skin bwe bakiyiseemu kigenze maaso n'okuba nga kisanyalala ng'era womumanyi buli watuuka bansasagge gye bikidde ng'emmotoka ze bazikutte naye katono bamukwate era waliwo abaana bangi abandi banti bagenda kusula makomera wenkoledde emboozi eno essaawa zizino obudde bwakawungeezi ddala mu the night shift show. Kale bwe tuba tuvuddewo awo Winnie Nwagi ne Shakira babadde bafulumiza katiiza ak'oluyimba olumanyiddwa nga Nze Mpaako. Yes, Winnie Nwagi ne Shakira babadde bafulumiza akayimba teaser ya video ak'oluyimba olumanyiddwa nga Nze Mpaako. Kyaddaaki olunaku olwaleero akayimba ak'okusabiriza akakubiddwa Winnie Nwagi ne Shakira Nze Mpaako kafulumye naye muganda wange video eri bulala nnyo akokola baake kabadde katiiza koli mu kulaba eddakiika eno sitaddeko audio olw'ensonga nti copyright ebejja kunkwata eyo yabadde teaser naye mukwano gwange bw'otunulira ku video eyafulumiziddwa ababiri bano video ndowooza bagiyita kwolesa mibiri video ya Shakira ne Winnie Nwagi ejjudde okwolesa emibiri obubina n'ebisigadde nkugambye muganda wange bye biri mu video eri osobola okuba nti oginoonyako okumanya video eno abantu bajagadde olugifulumizza olwaleero in just 3 hours ebedde eyingidde mu top songs ezitrendinga nga wenkoledde video eno nga video ya Winnie Nwagi ne Shakira eri ku number 25 hash songs ezitrendinga mu Uganda naye nga yakateebwa buteebwa esegeza nti Bannayuganda basiimye nese kusiima yenna mu buufu ofaananako bwe butyo so keeko ka video kembadde nkumyansaako but that has been it bwe tubeera mu international bwe tubaawo ne tugendako mu international news oba amawulire agaguddewo ebweru bw'eggwanga nyaffe Uganda tugendagenda side z'e Rwanda omukulu Paul Kagame atabuse yalinnye mu kyoto wali owuliddeko nti ensi za Africa zisanctioningiddwa ensi z'abazungu olw'ensonga eno n'eno n'eri. In fact Uganda tuwulidde nnyo nga basanctioninga ababaka baffe wano wali owuliddeko speaker wa parliament yali asanctioningiddwako tebamugamba todde eno mu Bungereza todda mu America n'ebiringa ebyo. Omukulu president wa Rwanda omukulu Paul Kagame avuddeyo nagera maaso n'okubanga asanctioninga eggwanga lya Belgium. Yes, andoza Rwanda yensi esoose okubanga esanctioninga ensi ku lukalu lwa Bulaaya. Ezimu ku nsonga ezivuddeko ezo kigambibwa nti Congo yabadde eyagala Belgium esanctioninge Rwanda kati Rwanda nebanguyira Rwanda president yalinze bali ku sanctioninga gwanga lye nadire eggwanga lya Belgium nali sanctioningirawo faster. Ekiwandiiko okuva mu Ministry of Internal Affairs oba Foreign Affairs, not Internal Affairs, Foreign Affairs eky'eggwanga lya Rwanda ekifulumye era nga kiteereddwako omutwe waggulu ogubadde gugamba nti Rwanda suspends development cooperation with Belgium. Rwanda yagenze maaso n'okubanga eyimiriza enkolagana mu byenkulaakulana mu buufu ofaananako weebutyo bya buyambi naki okuva ku side eya Belgium. Mu kiwandiiko kino obanga okyetegereza president wa Rwanda yalaze nti teyeetaaga jjoogo nakamanyiiro mu nsi z'abakyeruppe oba okuva mu nsi z'abakyeruppe olw'okuba nti bawaffe obuyambi eno. As the international community is being called upon to support the mediation process mandated by the African Union and the joint EAC SADC summit to resolve the crisis in Eastern DRC,
Belgium has led an aggressive campaign together with DRC aiming to sabotage Rwanda's access to development finance, including in multilateral institutions. Belgium has made a political decision to choose a side in this conflict, which is its right, but politicizing development is plainly wrong. No country in the region should have its development finance jeopardized as a tool of leverage. Punitive, one-sided measures can only be construed as unwarranted external interference that undermines the African-led mediation process and thereby risks delaying the peaceful resolution of the conflict. Indeed, such measures have repeatedly failed to provide a solution in the past, only adding to the problems and deferring them to the future. Chiwandiko cha Rwanda, these efforts demonstrate that there is no longer a sound basis for development cooperation with Belgium. Accordingly, Rwanda is suspending the remainder of the 2024-2029 bilateral aid program with Belgium. Babadde nenkolagana, in fact, agreement je babadde naye badde eva 2029 paka 2029 ey'obuyambi wakati w'ensi zino. President Kagame n'agamba obuyambi bwammwe mubuleke, ebintu byammwe mubiyimirize, tetukyayagala. We muba musazeewo kubanga musaidinga n'eggwanga lya Congo ng'ate mmwe mwandibadde wakati okulaba nti nno enkwatagana ebaawo, ekitegeeza mmwe muba muteekinze saidi ng'eggwanga lya Belgium ate nga mmwe be twanditunuulidde muba mugenze maaso n'okubanga mukakkanya n'okubeera nti mugenda kukendeeza speed kwe twandikoledde okubeera ng'enkwatagana ebeerawo. Tugende maaso. Wano no wabadde obukambwe obungi mu bbaluwa eno. Rwanda will not be bullied or blackmailed into compromising national security. President wa Rwanda nagamba nti Rwanda tegenda kubeera nga ejogebwa n'okubeera nti etwalibwa mu mbeera ya kiyumba anaagwa esobola okubeera nti etuusa security y'eggwanga lyayo mu mbeera ey'okubeera nti liyinza okufuna obuvune. Our only aim is a secure border and an irreversible end to the politics of violent ethnic extremism in our region. Rwanda needs a peace and durable solution, and no one should continue to tolerate the cycles of conflict which continually recur because of the failure of the DRC Congo government and the international community decade after decade to fulfill their commitments to dismantle the UN-sanctioned genocidal FDLR military and protect minority rights. Bamaliza bagamba development partnerships must be based on mutual respect. Ntuwadde wabaawo enkolagana ey'okubeera nti obuyambi bugabibwa naye tulina okubeerawo n'okuwangana ebitiibwa. Si kugenda maaso na kuba nti nno olw'okuba mmwe muyinako obuyambi bwe muwa bannammwe munaabajolonga n'okubateeka mu mbeera efaananako bwetyo. And Rwanda has made it a point to ensure maximum accountability for all the funding we receive, a fact that no partner has questioned. Maintaining mutual respect and fully supporting the AU, ESC, SADC mediation is essential during these difficult moments for our region. Bamaliza bagamba nti bo tebalina tabu ne enjogerezeganya zikyagenda maaso n'okuba nti zibaawo naddala ku by'okufuna emirembe mu buufu ofaananako bwe butyo n'ennwana eziriwo ogenda maaso n'okuba nga zikomekkerezebwa emirembe giddemu gibugaane. So Rwanda mbuufu bw'eba egenze maaso n'okuba nti ekola record, ndowooza ng'ensi ya Africa esoose okugamba nti bannange temujja kukozesa buyambi bwammwe tujooga. Temujja kukozesa buyambi bwammwe tujooga. Nga tumaliriza bwe tugendako mu sports katono dakika 2-3 zokka tuveewo. Olunaku olwaleero waliwo omupiira ogugenda okuba ogwavaawo mpitewo. Guno gugenda kubeera gwa ssaawa 4:30 ekiro kya leero. Liverpool azannya ttiimu eya Aston Villa. We bajjira mu mupiira guno nga Liverpool singa awangula omupiira guno muganda wange, Liverpool agenda kuba agenze ku bubonero 10 bwasinga Arsenal eri mu kifo ekyokubiri. Olw'ensonga nti Arsenal alina obubonero 5 mu busatu, Liverpool alina obubonero 6.
Okay, so Liverpool wazanyo omupiira guno abajja genda ku bbonero 63. So kitegeeza nti olunaku olwaleero abawagizi ba Arsenal bonna bali mabega wa Aston Villa. Aston Villa etendekebwa omusajja amanyiddwa nga Unai Emery oyo yatendekako ku Arsenal. Though yaviirawo ebintu tebyali birungi nnyo kigenze wala. Wabula njagala okutegeeza nti Aston Villa ejja mupiira guno ngeri mu kifo kya 9 n'obubonero 38. Wabula emipiira etaano Aston Villa gyesembyeyo kubanga ezannya enamu wini emu, draw 3 ne lose emu. Kyokka nga Liverpool gwe bagenda ozannya mipiira etaano egisembyeyo ayina wins 4 ne draw emu mu buufu obufaananako bwe butyo. So ogonno gwe mupiira gw'abannaffe ogenda okubeera ogwavaawo mpitewo. Omupiira omulala era ogutunuuliddwa ekiro ky'olunaku olwaleero mupiira gw'abannaffe aba Real Madrid bagenda kubanga bazannya Man City oba Man City. Real Madrid ejja mupiira guno ng'erina advantage gy'otalabanga. Omupiira ogwasooka ojja kujjukira bali ku round of 32. Banoonya abanaava ku round eno bagende ku round eddako. Ojja kujjukira nti Real Madrid yawangula omupiira guno goals 3-2 ogwasooka. Man City ajja mu mupiira guno nga kye yeetaaga akuba omusajja at least by goals 2 ajja kuba akimaze. Olw'ensonga abeera agenda guwangula ku aggregate 4-3. Wabula ekibuuzo Man City y'anaateeba nga Real Madrid atudde atunuulidde mutunuulire. In fact bwe tugendako ku Real Madrid nga tumaliriza ddala mwana mulenzi amanyiddwa nga Jude Bellingham yagenze maaso n'okuba nga ategeera ekibonerezo ekimuweereddwa. Mwana mulenzi ono yagenze maaso n'okuba nti abaaningibwa emipiira 2 olw'omusango gwe yakola. Red card gye yafuna bwe muba mujjukira Dre ya Osasuna ne Real Madrid. Mwana mulenzi ono yayogera ekigambo ky'oluzungu ekitandika ne F. Refari ye yagamba nti yawulira amugamba FU. Wabula yagamba nze saamugamba FU namugamba F off. So in fact ekisinga okubanga kinyuma obanga kisesa kyekyokuba nti abasipaana mu musango guno baleese n'omukyala professor mu luzungu abannyonnyole enjawulo wakati wa FU ne F off. Kigambo sikimazeeyo, kigambo kiwemula. Mukimanyi bulungi. Naye gye bikidde nga mwana mulenzi abaningiddwa emipiira 2 wabula balindirira okulaba nti oba Real Madrid enagera maaso n'okubanga ekola appeal era erindiriddwa yandikola appeal mu buufu ofaananako bwe butyo okulaba nti omuzannyi waabwe Jude Bellingham omu ku gwe basibiddeko akaguwa tagenda maaso nakubanga afuna ekibonerezo kikakali. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. This is the night shift. Tubeerawo kuwa amawulire agakwatagana ne ba celebrities wo tufunayo akanyomero ka international ne sports katono. Kale mwebale nnyo abatugoberedde okuva gye twavudde paka wano wetutuuse. Thank you so much. Mukama abankuumire mugira mubaayo mweraba. Thank you so much.